byabaddemu bingi naye nze nganze omuntu kye nalabye ate kati nekirowoozaako ku side endala. Okay, it was fun. Babaddeyo bayimbi bangi, audience yanyumiddwa, show yabadde produced bulungi nnyo, well. Washington, thank you so much. Show yabadde produced bulungi. Naye nze nganze nina kye nalabye ate nentwala obudde. Nze nakirowoolezako ku side endala. Ekintu kya Rema. Ekintu kya Rema, Kenzo yavudde ku stage. Yabadde next yabadde Rema. Ate Rema okuvako yabadde next yabadde Bebe. Naye okay. Awo wa Bebe ne Rema katulekeo but wano. Ewa Kenzo after stage Rema. Nina ka clip kenasoose okulabako nga Kenzo ayimba bibaawo. Nayimba nantabuulirirwa yasaabala gwa bumba. Ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa muzingonyo. Okakananga. Yagwa? Awo nebikomaawo byensobodde naye mulutegedde kakati nga Rema omulaba abaana nga bomanyi ab'obukamera buyitingana bami nga omulaba ali ku ssimu ye nenga okay yabaddewo naye kakati wano Bush simanyi bwakakoze oba kabadde kagenderere kozi nga gwe producer bw'oteekamu obujogolijogoli kiba kikolera she nnungi fenna kyetukkiriza cause at the end of the day tuba twagala show nnungi naye ku side ya artist kati nga Rema sisuubira nti Rema yakoze show ennungi ng'oba oli awo bwe yandigikoze singa teyabadde next ku Kenzo kubanga ono bwe yavuddeko Rema najja ku stage ate oluyimba olwayingiddewo yabadde ezimu ku nnyimba ze nga mulimu ngonze otwamulabako wano ku nkuuka ng'ayimba ngonze abaana nga bakoze version eyaabwe Kenzo kyekimu kyekya happeninze Nakivubo Hamuza yabadde alina waatudde wali kale kwegamba nga artist omukyala omufumbo maama eyamuvinga on omanyi abasajja mmwe mutakyawa nefe abakazi tukyawa ebyaddala to omukazi bwakukyawa akukyawa ddala fe abakazi tukyawa tuyinza okulwawo okukyawa kozi mutukola ebintu bingi n'okola kino n'okola kiri n'otagala eno n'otagala eri n'enkutaasa kino n'opakira kiri n'ogaana okukyusa ng'omuntu n'endwawo okukukyawa naye olunaku lwe ŋŋamba nti nkukyaye mba nkukyaye ate ekitali ku mmwe kakati fe abakazi tukyawa kati natunuulidde Rema ali mu kuyimba ngonze abaana baddamu eri Kenzo mwami wali I don't think yafunye she nnungi ate kakati neza ne ku side ya sijja kugiyita management ne wabeerawo ttiimu omuntu gy'okola nayo yenna yabadde responsible kuteekayo kuba Rema ye teyayimbye live si bwe kiri teyayimbye live eyabadde responsible ku music oba lwaki oluyimba olwo tebaalubuuse nsuubira omukyala oyo yafunye shembi kyensuubira siri sure naye kyensuubira okusinziira ku kyanalabye kubeera oluyimba yalutemye mangu n'olaba n'ayingizawo awo love commissioner ng'olaba bimutamye in a way so ndowooza abaproducer bwe tuba okay twagala she nnungi yes era gye twagala naye ebimu oba tugendereremukko tubeere considerate in a way ndowooza kuba naye waliwo omuntu gw'oleka n'omuleka kale naye byebyo